kya mukamwana gwaffe Isima. Era mwenna abali wano muli bakandideti bakufa temuseka nnyo. Empologoma erya muddo. Empologoma terya muddo. Erya ennyama. Erya ennyama. Ennyama bwegwayo ng'erya omwana gwayo. Omwana gwayo ogugwayo nga yo kennyini efa. Kitegeeza ki? Kitegeeza isuli Saidi gy'abadde awagira buli ssaawa neeranga ng'ate yetuleese wano mu maziga bw'atayiga era takula mutima olinga ddi. Era bannayuganda mukimanyi ng'ekisinze basibako embeera embi mutya nnyo okufa. Bonna bonna abali wano muli bazadde mwazaala abaana. Nina mukwano gwange ebbala musijja mukwekerera. Beebifo bbiri omwana we yafa. Naye yamuteekamu obuwumbi 3 omwana yagaana okuwona. Nze nali nina mu ngalo bwe kitegeeza Katonda yagaba obulamu. Kubanga ssente n'emmundu tesobola kutaasa. Ekikutaasa kiba wa Katonda kubanga eri gyewajjamu ku nsi tewagimanya. Kati bannayuganda mwenna ekibasibye mu mbeera embi mubeera mukuba nduulu mugabe okumanya okuwanira eddembe lyammwe nga mutya mufa n'emmundu. Mbagezako balabirako n'emukuma mulwali because tosaawa yonna. Naye bagamba mwempulirize mulungi ebbanja gye banzaala mwempulirize temukuba nduulu mu myembeseje eno. Naye bagamba ebbanja gye banzaala taata nzaala yafa, maama yafa, baganda bange baafa ate ne baafa sirimu tebaafa masasi. Kati bwe bwenkuba essasi olw'ennyambye nabutafa na bulumi. Kitegeeza temunaakumanga okutya temunaakumanga okutijjibwa abasajja bano ne mukusika babayetula $5,000,000 nga Isima abadde mwavu ng'abonaabona. Teeza yamuzimbula kayumba nemukulemeza mukanda ebiri kitegeeza bannayuganda mutayina ekizibu kingi. Bino ffe balina okwogera bwetufuna akazina abantu batubyogere biggwenya temutusalako. Bannayuganda namawulire amazima kumana abali wantu wali atagenda kufa kumana abali wantu manyi ngeri gyebajjamu ku nsi. Zeyombaziwayo kampaani banzita temukaaba mugambe bajaleze kubeera na Katonda kuba nze nzirako. Zewasa Isima tabadde mumanyi Ewasa Isima tabadde mumanyi bakuba mistake tabadde manyi banoonya nze. Bankubidde essimu nga njimmalira ne mpaakinga okumala essaawa nnamba. Naye kubera bitakisi ne mubuuza oza bakuba Isima tebakoze mistake baddajjo. Eddakiika. Nawe dakiika eno. Bayinza okuba bakoze mistake baana banoonyaani nga banoonya ddajjo. Naye okufa kwa Isima ate kubanga gavumenti ya Pulezidenti Museveni yagwa. Olwekyo omwogezi kiyinza tosobola kuuma ggwanga nga n'owakula byokkuuma. Era abantu bangi abamenyesa emitima nga Isima afudde. Era gavumenti y'enyalemu bagishaye ebitundu ebirala kiranga okugenda kwa Isima kukoze nga saddaaka. Njagala mbawulire ku mulembe gwa Amini bajjajjaffe abaaliwo. Baba Bishop Jalani Luhumu Isima nyemutwale nga Bishop Luhumu kanibwa amusuuli. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kitalo nnyo okufiirwa mukwano gwaffe Isima abadde bloga ate nga kitunzi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, ate abadde muwagizi wa Muzeeyi Museveni, ate abadde muwagizi wa General Muhoozi. Kulwaffe nga ba MK Movement twafunye amawulire ag'okutibwa kwa Isima mu Bugambwe akawungezi kolegulo twabadde Kasese. Mukama waffe chairman n'alagira ntujje twetabe mu kuziika. So lutuse ku makya ne twegatta ku famire okuprosesinga omubiri gw'omugenzi ogujja emulago okugutwala mu maka ga kitaawe ezana. Era wabadde wabulawo budget ebadde ya $5,000,000. Muzeeyi budget gyatuwadde ng'ebula ku $5,000,000. Mukama wange General Muhoozi nazo kamba abagenda batta abantu obukambwe mu bukendeeze. Ale tubasaba abatemu abo abatemu bamanyi gye bali. So twagala Mukama muwummuze emirembe ate n'okunoonyereza General Muhoozi agambye ku mukutu gwe agambye tubategeeze nti ye mwennyini asitukiddemu okwegatta ku poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala okulaba ntufuna abatemu abasse muganda waffe n'abalina obusungu obungi babukendeeza. Nsaba munzikirize nsabe mukulu wange kojja wange tamala ebirungi ababuuzeeko. Bannange obutafaanana nga mwabali omwana
omwana ono abadde mwana wamu Haji Kasajja azaala omwana ono tulinaanagee tugaabuliranga era bw'obuuza Haji Kasajja bampaako hijja bbiri erimu negitwala wa Haji Kasajja naye bategeera nti nze enjiri kibamudde Haji Kasajja waali guno gwe mulundi gwange ogwokubiri okujja mu lujjamu fere tuli babyabufuta abajeekere bavaamu ekyo kimu ekyokubiri kyembabuulira nti bano bajja ne bajja bangi nnyo wano ne bakola ki naye bajjanjaba abaana balabirira omunnamwandu ekibinja olunaava wano nga kikola ki nga kitambula nga kigenda kati bazze kwoganira wano bazze kola ki kyakusani Museveni tatta bantu omuntu omugezi tatta bantu Museveni just give a rope and you hang yourself abatta abantu nawano webali abasonga naye njagala okubabuulira mbagambe abali mwemuke tetulinga Abanyarwanda bwe baali bajja mu Buganda beebakanga Kirindi empologoma netwalako omu Kiramutwaye tuli mu Kiramutwaye teri agenda kutugulako olutalo ne tudda mu Kiramutwaye Kiramunyaya abamu setugenda kukwata I'm giving the police 2 weeks. If the police does not produce the killers, Mirundi, the international security organization, never be producing. Abana b'omukazi ow'empeta muyinza mutya tugoba mulijanga tusamba akapiira tumudde kufe mututte mukole mutya mukuddewo olutalo tugenda balabako nzesimanyi kwogera ebyo bya diplomasi tawano njogera ekyo omwana ngo bamukuba amanyi yali bwani bali abamukuba amanyi nolwekyo finally Muzeeyi Kasajja bano abajja bano ne bakukanga kinkoze bulungi Muzeeyi Kasajja ajja kusigala naffe famire yaffe ejja kusigala naffe ane Kasajja mumanyi naye bano abajja bano babisanja byakani bagenda no yogerangani wagonga oliolikoleko ukyatugenda mu nnumbu mu Buganda mandi mutolekimuabatwedeko nolwekyo njagala okubabuulira I want to assure you, if the police does not produce the killers, then it will give these killers. But miso kampuni yange egera muyingiramu tugenda kubakwata abemuke baze kulima omusajja bwe bakukuba kusooka ne kugira ekikira bweki wagenge kati nuupu mu Buganda ewagenga naye kyagenda nuupu bweneerimira mulyango tikekifulumyanga kabaka Thank you.